Ebintu bya Katonda bino bizibu. Omukyalo omulabo yali mu katambi. Omukyalo yagudde eddalu. Yabadde mulamu ng'ategeera bulungi. Omukyalo yabadde wali eri mu ttawuni mu kibuga Kampala. Yazze yeevuga yabadde mu mmotoka ye. Naye bwe yatuuse mu kkubo yapaakinze emmotoka baagenze abantu okumulaba ng'avuddemu atandise okukola ebintu ebitategeerekeka. Ng'atandise okwagala okweyambula nga zaategeera bulungi yagidde emmotoka Prado. Emmotoka ey'ebbeeyi ey'ekitiibwa mwe yagwiridde eddalu. Bagenze abantu okulaba omukyalo omulungi atandise okwagala okweyambula bagenda okulaba omukyalo agudde eddalu. Mu ngalo ze yabadde akutte paasipooti ye ng'akutte ne Bayibuli. Yabadde akutte Bayibuli ne paasipooti. Bayibuli gye yasoose okusula wansi. N'amaliriza n'akwata paasipooti ye mu ngalo n'ekisumuluzo ky'emmotoka nga bw'abiwanika. Okusinziira ku muntu eyakutte akatambi kano, abantu bangi baavuddeyo ne bagamba nti bamanyi omukyalo ono. Nga mwe muli eyabadde bbaawe, eyagamba embu ye bbaawe. Kubanga bbaawe yazze n'agamba nti omukyalo ono mukyala we. Ne wajja ne mulamu w'omukyalo ono n'agamba nti omukyalo ono ekyo kyamutuuseeko. Mujja we omuto ye yamuloze, ye yamusudde eddalu. Essaawa zino agenda ku makubo nga yeeyambudde, agenda yeeyambudde. Bali mu kunoonya munoonye. Emmotoka yagiressaawo. Ssente ze yabadde nazo zaagudde abantu ne bazeetwalira kuba yadde ne ssente mu ngalo nga nnyingi. Olwagudde eddalu, ssente olwagudde wansi abantu bye batanikiddeko okutwala kuba yavudde nazo mu mmotoka we yagwiridde eddalu. So abantu baaba bazibu nnyo. Abantu bazibu nnyo. Omuntu akusanga mu makaago n'akukola ekintu naye nga yakusanga mugo gwe yayiikiriza. Gwe gwasanzeemu n'otasobola kumukola kintu kyonna kyonna naye ate gwe gwasanzeemu n'agala okukolisa akakanja. Kati omukyalo ono yagudde eddalu mbu mujja we omuto ye yamusudde eddalu. Kankutuseeko vidiyo y'omukyalo ono ogyerabireko. Nkusaba ogimpeeka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. Nentagenda banaye mwasiibye mukyeyo omugyebaleko banaye oyo omukyala kumulaga oyo agudde eddalu nena mumanyi nena amanyi waali amunoonyeeko ali wano ku City Square agudde eddalu azze mu mmotoka n'agipaakinga awo azze buzi n'agivaamu buvi awo bona banaye mulaba abantu bonna basobeddwa bonna batunula omukyala baleeko ku ndagamuntu ye weeyo yitanga iyo omukyala alina na green passport oba abadde agenda bweru teryamanyi agudde eddalu azze mu mmotoka ebadde Prado gy'agiddemu n'agivamu buvi n'agireka awo n'atandika kukola ebyo byali mu kukola. Agudde eddalu banaye nenaamumanyi ategeeze kuba oluganda lwe ali wano ku City Square Mapeera wano agudde eddalu bannaye ensi eno bannange. Kati oba mukazi wattu ani yamukoze ekikyamu? Bannaye abantu babi nnyo, abantu babi nnyo 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 nnyo. Abantu bonna batunudde bonna beetegereza omukyalo omulungi agudde eddalu ddalu pya yakaligwa kati saawa eno yennyini azze mulamu bulungi n'avaamu mu mmotoka wano eno kaagudde eddalu badde alina akasawo n'akavaamu nayo n'akasawo n'akasula mbaddemu ne Bayibuli mu kasawo. Bantu ssente zonna ne bazironda ne bazitwala ababadde waddewawo omuntu azze n'azibbawo ssente zabadde ayinamu dagamu nti yagisuddeawo era ffe tugironze. Mukyalo oyo munnange weeyo Jinja agudde eddalu ali wano ku City Square. Buli muntu yenna yenna asobeddwa aziyiza ebidduka byonna ebidduka twalira ekidduka kyonna kimu kitambula. Buli muntu asobeddwa alaba omukyalo omulungi agudde eddalu. Ne bannaye abantu babi bannange. Bambiraba omwana w'omukazi kye bamukoze kumakya waaligudde. Bambirabika mukazi wattu yavuddeyo ewaka ina abaana alina famire. Bambi mukazi wattu bamusudde eddalu yakaligwa kati saawa eno. Ne bannaye muve ku bantu
era abantu temubalaga nga bintu byammwe bannaye mukolenga ebintu byamwe nga temulaga abantu bananga abantu babi kuba abadde agenda nabweru kubanga yo passport naba alina green passport bambi mulabe mukazi wattu agudde eddalu ali wano ku State Square yagala nakweyambula bambi ali wano ku State Square yenna mumanyi abulire ku b'eŋŋanda ze munnaye message gitambuze bambi musharinge message eno etuuke ku bantu abamumanyi bambi mulabe agudde eddalu bambi buli muntu yena namusaasira abona bemulaba abantu bonana betegereza mukazi omu yekka wano ku State Square anange kibi nnyo bannanga abantu tebeegendereze munnange abantu babi mazima gali nti abantu babi Good Life Ed abantu babi ebintu bya Katonda bizibu nnyo mu nsi eno olukya lwokeesa lubala omukyala yavudde bulungi nnyo gye yavudde nga yeevuga era ekiraga nti ewaka akasente weekali ekiraga ewaka nti akasente kakola ki weekali yaze yeevuga emmotoka ya bbeeyi Prado naye bwe yatuuse mu kkubo mu tawuni wano mu kibuga Kampala emmotoka bagenza okulaba abantu omuntu apaakinze emmotoka mu kkubo atandise okweyambula nga bagamba omukyala abadde ki avudde mu mmotoka atandise kweyambula bagenda okulaba akutereesu ali mu kwera mu kkubo ne bagamba ono zivuddeko era ne bamulabyeyo ne bamanya nti kati ono aligudde ne bamanya nti ono agudde eddalu mukazi watowate we yatandikidde ebisumuzo emmotoka bye ng'abikutte essimu ze ng'azikutte mu ngalo bayibuli yagisudde ssente yazisudde passport n'agisigaza nayo mu ngalo ate akatabo ke yabadde alina green passport ng'alina green passport eraga nti mukungu ng'omuntu mu ngeri mu kiti kye omanyi obukungu ne mu ssente oba ne ssente oba mukungu obukungu tekitegeeza nti oli government official kyokka obukungu osoba nga olina ne ssente zo naye nga otambulira mu bannaggwadda okitegeera so omuntu yakutte vidiyo eno nga wembagambye nti abantu bangi bakomentinze nga banoonya abantu bamanyi omukyalo ono bajje bamuyambe bamutaase bamugye ku kkubo kubanga eddalu lye lyabadde ttonga pya nga yakaligwa kati mwabo abantu abazze mwazzeemu omusajja eyagambye nti ono mukyala we yagambye ono mukyala wange natekawo bu emoji obw'amaziga mu bantu be bamu era abakomentinze mwabaddemu omukyala eyagambye nti ono mulamu we naye omuntu eyamukoze ekyo yabadde mujja we omuto okitegeera kakati ebintu by'ensi eno bikusobera omuntu akusanga mu ddya obadde n'ebbaawo emyaka nga 10-15 ofumba n'ava eri ne bamuteeka mu maka olw'okuba omusajja alina ssente omukazi n'ayagala okukulivvula n'ayagala okukusuula eddalu wegamba asigaze omusajja naye nga teggwe gwasanze mu maka gwayiikiriza tosobodde yadde n'omukola akabi konna naye ate ye n'ayagala akakola eggwe so abantu bakusobera mu nsi ya Katonda eno naye ebintu by'ensi Mukama Katonda yasinga okumanya n'osula munno eddalu ng'ate gw'omusanze mu maka ge anyway abakazi babikola ebyo abakazi babikolera ddala omukazi asanga mukazi munne mu maka n'amuliisa akakanja ne bano bannamba bbiri nabo baliisa akakanja naye ogwo oba oyiikiriza okitegeera so byebyo biri ku sayidi eyo esawa zino omukyalo oyo nga omanyi omuntu nga mulalu atambula okuva kati oba emmotoka ye mukazi wattu yalazeewa ekisumuzo kyadde akina nga takita oba emmoloka tebaagibbe oba tebaagibbye Katonda yasinga okumanya Katonda yekka yasinga okumanya naye nga mujja we ye yamuloze so n'olwekyo
mwesonyiwa abasajja b'abandi bannange muyiye ku basajja abammwe mwetandikira abasajja abammwe lwaki osanze mukyala muno mu maka ge ate noyagala omusuula eddalu muleke kola mirimu gyo ng'omunamba 2 naye akola emirimu gye nga nnamba 1 omusajja bw'addizza ku nnamba 1 kati golo namba 2 tebasobola kuzzaako ng'oli avuddewo logic namba 1 bamuzizzaako omanyi kinti oba ebintu omusajja ono byalina yabikola n'oyo namba 1 kati gwe omusajja gwafunye ng'olwedde alina ssente golooza batasobola kuzzaako asobola okuzzaako abalanga kuba kati gwe batomatalinga nnyo kyamaanyi omusanze mugagga kitegeeza asobola okufuna abalala nga ggwe sekyabakyala abasinga kye batamanyi n'engeri bamulina okukimanya so bebe biri ku sayidi eyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mbaagala nnyo mwenna abeekuumira ku mukutu mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala mwebale kuba ntatemugoberera eno ye number 1 news bulletin ekuleetera amawulire agali unfiltered agali uncensored ate nga tetukonjera mbaagala nnyo mubere bulungi mweraba